Only naughty girl, not a faker. Girl, you hit them like a grader. To me heart, you make a little temper. You do me things that make me greater. Oli wadala, oli wanamadala. Mobe nakalaba biye boli wambala. Wakola hips ino siba kabina. Buli muniga yagala kuvuga nganziga cat flick it, buck it, wine and cocky. Turn around pon the beat with your nice booty. Wawamba wakanda wasamba wabamba. Ondi kumote magwange kuno oli sexy, nice. You're so enticing, enticing the senses in my chases. You bring the sweet sensation into presence. And get it your chicola where it's so baking. Girl, you bouncy, you bounce that big booty nicely. Yeah. Ngaka whiskey, onde kumuta kuno kola mixi. My mother, bird. Bouncy, you bounce that big booty nicely. Baby, Anna, ngaka whiskey, yeah. Baby. Alright, S2 media yuji kwetuli nkwaniriza natego omulabe waffe na buli omu gy'osinzidde okutulabira amanya n'eddoboozi umaluse buli mege manya omuweerezaawo abasinga abategera alya Aban nga n'olwaleero tulina mu ŋŋoona essaawa ziri 10 we mbasoogedde bubi we mbasitebye bubi nga bwe ndakusuubiza nti nja kuba nkuleetera omuyimbi abajja ajja atubuuliremu engeri y'obulamu bw'endongo gy'abutandikamu oba ate n'engeri gye bumutwalamu okitegeera nga n'olwaleero tulina mwana mulenzi Alpha Pokino oba muyite Man Pokino abasinga basinga otegeera erikola ssente ng'agenda tubuuli agasooka atoyanjulire atubulye n'amanya ge amatuufu ng'ogyeka atulabe ekiddako akunnyonnyole bw'atya oba yatandika atya endongo oba ekirowoozo kye yakijjawo n'agamba kati kitone kyange kyakuyimba kantandika okukisitula Pokino obulamu bugamba butya? Obulamu buli fresh ogamba otya? Weeyaga tolina mutawaana? Sirina mbwa. Sooka obuuze ku balabi baffe aba S2 Media UG. Ya abalabi ba S2 Media UG muli mutya? Amanya Man Pokino. Man Pokino Uganda. Kakati Pokino njagala tutandikire ku mannya omuntu ge yandiyagadde okumanya ng'ogyeko amannya agakola ssente. Mannya ki? Oba agakutumibwa abazadde? Ya amanya gange amatuufu. Pasobo ndi musajja Muganda nnyo, musajja wa Kasimba. Amanya bampita Kiyemba Umaru. Ndi musajja wa Kasimba nze Kiyemba Umaru. Ya gegaga ntuumibwa abazadde. Kati then ganaga Man Pokino gandongo. Gansina ndongo. Alright, nga omukiwudde kati agenda kuba atubuulira ddi lwe yagamba naga kati omanyi kantandike ekintu kyange kino ekyokuba nga nkuba abantu omuziki gwange abantu bagumanye oba yakijjawo ekirowoozo n'agamba nti kati kantandike omuziki Pokino tukulaba oli muyimbi atandika oba omuyimbi eyakajja eyandiyagadde naye okuvaayo atandika okukuba omuziki gw'abantu baguwulire watuula ddi oba watandika ddi n'ogamba nti kantandike ekirooto kyange ekyokubeera omuyimbi oba ekyokufuuka oba ekyokukola music? Munnange nno kirabika kuva buto nali natondebwa kuba muyimbi kuba waliwo ebiseera bya Bobby Wawere akayimba kye bayitanga kiwaani ndowooza mukajjukira. Nze nayimbangawo sowaani buli omu asiba sowaani. Ebintu ebyo nalinga nze ndowooza bye bituufu. Naye kale tebyalinga bye bituufu n'ensonga enkulu endongo najjagalanga nga ngiyimba okuva obuto. Kati okugiyingira serious business najiyingira 2018. Nali mbeera Sakala naye ng'era envugiramu nnyo biseera bye waliwo omusajja yali nga kirekaawo nga bamuyita Daniel. Yali producer wa Sipapa, yali alinawo tune ekuba ennyo eya Chameleone ne Serena Bata nga bagiyita bwotyo bw'ogambye onkwatanga bulungi. Kati ate nalinako omusajja wange ow'okukyalo yali amanyi endongo ng'agitegeera nga mulaba akuba endongo y'okukyalo nga mpa inspiration nga ndaba ddala nange nsobola. Lwali olwo omusajja nga mugamba ne anko lwaki tonkwatako mpa ku magezi. Naŋŋamba osobola okuwandiika ne mugamba nsobola okugezaako. Naŋŋagezaako wandiika oleete endabe. Ne muwandiikira kama mulungi bye namuwandiikira yabisiima yalaba nga birungi. Then naŋŋamba ngenda kutandisa. Nakwata ku mukono nantwala mu studio. Ne nnoonyaamu akasente ne nkola oluyimba lwange olwasooka. Era akayimba ako kavuga nnyo eyo ku kyalo gye nali mbeera baali bakayita Ambadi.
kikayimba kanga kasookera okuvako olwo ne ntandika endongo kasannajjiba kube ye yambadi nekwata abantu nemanya ddala nsobola okubeera omuyimbi omulungi, so wenatandikira awo. Ekitegeeza Bobi Wine onalayika y'omuntu yasinga okusikiriza okuba ng'otandika endongo. Ate kati yasinga okunsikiriza teyali Bobi namukubanga mu buto naye manga z'abangi bakamiiri baanize nalinga njagala endongo yonna. Ne waliwo omusajja yaliko ebiseera nga muyita Bafana ziza Bafana yalinga akuba dansi oyo ye boy yampeera ddala inspiration era n'oluyimba lwange woba oluwuliddeko luvugira ddala nga Bafana kuba nali nsoma nenga nkwata n'ekkubo nengenda mu jjango nenkola eddoboozi nenkola ekkowa nsobola okugyayo endongo eyo omuntu yennyini like ampa inspiration yali Bafana okutandika okugenda mu studio era natandikira mu dancehall okitegeera ensonga ye musajja gwe nali nsinga okulabira ddala ng'akuba ekintu kyentegeera ekiri. Otandise endongo tukulabye ozze okuba katulina ennyimba mmeka Pokino? Saa zino ndi mu nnyimba nga nnya ttaano kale officially 5. Kati nga gwe omuyimbi akyali omuto oba akyali omupya, challenge ki oba challenge ze musinga okusanga mu abayimbi ababa bakyali abato oba abapya? First of all tetuba na ssente, tuli baavu okitegeera, tukyeyiya tuli bavubuka ekisooka ekifaananyi kibi abamu ku bantu abatulaba eyo abamu balowooza tuli bayaaye okitegeera. Bwe ŋŋenda n'enkola enviiri zange n'enzitintinga n'enzikola bikyaga oyo muyaaye mubbi biki kati ekyo kimu kitu affectinga. Ekyokubiri abantu abasinga batuddiisinga okitegeera, tugenda wangi okuyimba ne batugamba vaayo biki tugenda amasudio mangi ne batubouncing ne batupostponding endongo yaffe ne bagibulankanya ne bagifutyanka bingi nnyo omwana. Endongo y'abapcoming mwana erimu haso nnyingi ekaluba kyolina omumanya naye era tulemezaako kuba ne bali bennyini abaliyo baayita eno so kyova olaba era tulemera mu luguudo teri kuvaamu. Wali ofunyeko omukisa n'omiitingako Bafana oyo ne mwesangako maaso ku maaso ne mubeera ku kifo kyekimu oba ku kivulu kyekimu? Si mulundi gumu ku kivulu, si mulundi gumu mu studio, si mulundi gumu wa mirundi mingi. Ate Mukama w'amaanyi yampa inspiration nga ntandika n'enkuba endongo nga nsinziira ku ati we biki ne ate kati essaawa zino naye antunulira n'aŋŋamba oli mulenzi w'amaanyi. Endongo yo y'amaanyi. Ekitegeeza Bafana oyo mwogerezanya yakuwa omukisa ogw'okulaba nga osobola okuba ng'oyogera naye ne muba nga musobola n'omugamba nti anko wano wentuuse oba wano wendi? Ekisookera ddala kye njagala okugamba abantu abatulaba, omuntu yenna talenti zino, omuntu ne waba muto asobola okuba ne talenti enkulu okitegeera. Talenti gulinga mwoyo okitegeera, kiba kitone Mukama kye yatuwa okitegeera. Tekiriiko nti oba oli muyimbi wa kabi nti oba ono muyimbi muto. Ensonga enkulu omuntu alina talenti eya ddala ategeerekeka okitegeera era alabikirawo nti oyo muto talenti gy'alina ya ddala. Nyinza okuba siri mu stage, sandibadde mu stage ebeera okuba nga ndi appreciated by those people kati nga Bafana n'asiima naga kituufu omulenzi endongo yo y'amaanyi, naye olaba atuuka ku ssa n'akuba nga asobola n'okukubira ku simu naga omupokino biri bitya kitegeeza yakusiima yamanya nti oli ku mulamwa olimu ekintu ekinene abalala kye batannalaba naye kasita ye nga ye Bafana kirabye. So ampa obudde yabongako ne mubongako nampita w'abayagadde twesanga ne twesanga ne mubuuza ne mukola anko oliwa tugendeko wa bulamu ne butambula bwe buto. Nga tuzze ku side ya music Pokino gwe muyimba oba gwe muwandiika, bw'ogenda tugambe ogenze okulikodinga oluyimba mu studio, bwe babasaba ssente nga mmeka mmwe ababa bakyali abato oba ababa bakyali abaakajja mu studio awo ogenze owandiise oluyimba lwogamba kangende ndu voicing osazeewo n'ogaa kangende ewa n'essimu oba kangende ewaani, ssente asimbukira nga mu mmeka? First of all kisinziira ebintu bya ssente bino kisinziira nnyo enkolagana gy'olina wakati wo n'omuntu oyo gw'ogenda okukola naye. Abantu abo kituufu eri eba bizinensi yaabwe naye enkolagana gy'osoose ozimbawo wakati wo naye y'ensonga enkulu.
nsobola okuva wano nga namukubira nsobola okuva wano nengenda ku studio ye nga nali namukubira ddala negamba anko biri bitya nensooka nemukolako omukwano eyandintandikidde mu kakadde nanga Pokino ogenda kukola emitwalo 6 naye era okusinziira nti tugenda ogendeeyo nga tulina target gye tubala olwedde tusooka kukola mikwano kati nze nga nze okusinziira ku nze nenkolagana gye nteekawo mu kusooka era nteera tambulirawo mitwalo 5 6 7 kisinziira ne studio mwoba ogenze okitegeera naye kati engeri gye tunoonya ekirungi nti tugendamu abo abasajja ab'amaanyi era wesanga ogenze okunoonya ekirungi nokola omukwano ogwo n'otambulira ku eyo bbeeyi naye nga eterabeera mu 6 7 bakuyambye akolera 5 kisinziira nkolagana naasobola ogakolera asobola n'okukolera oluyimba olw'obwereere okitegeera kati enkolagana nsonga nkulu nnyo mu kintu ekyo. Pokino olina record label yonna gy'olimu gy'ogamba nti nze ndi muno? Nga nnene sirina record label yonna naye era omuntu yenna ayagala ofuuka owakabi ova wansi nga weezimba nga okola buli kimu besi yonna nga buli kimu okirina. Sawa zino sirina manager, nze promoter, nze buli kimu okitegeera mpozi ne bataano bange yabambeereramu mwena big up abeera mu ndongo yange. Sirina record label nnene naye ate nina eyange okitegeera nina eyange nga nze Pox Vibes Music okitegeera ye yange gathering endongo yange yonna okitegeera so bwekityo bwe kiri. Singa ofuna omukisa tugeze nga Swans nejja negaa mwana gwe ku music wo jangu osayininge. Olwedde mba nkikubye naawe ekyo kyekirooto kya buli omu. Fuwa wa manager wa Swans obeereko mu bakama manager yenna kale asobola okufa ku muyimbi. Ekyo kyekirooto kya buli muyimbi kubanga ali ku muntu asobola omutegeera asobola opika endongo ng'abasajja bagipika era bonna abali management y'omwana muli b'amaanyi nnyo in fact n'ensi batya. In terms of collaboration tofunangayo omuyimbi munene nenakeera ku makyana ga Pokino mwana gwo nnyimbira kale oba nali mpulidde kayimbako nali taze tukolayo collabo yonna. First of all ezo opportunity ezo zisobola okubeerawo nga nnyingi nga bw'okiwulira naye ensonga enkulu era oba olina okubaamu n'akasente okitegeera olina okubaamu n'akasente k'abasajja weebaali ne Bafana yennyini yaŋŋambako tukole kolabo sente ne zinzijjamu Rachel yansaba kolabo sente ne zinzijjamu nakolako endongo ne Nina Rose era ne sente ne zinzijjamu nakolako ne Dr. Brain era sente ne zinzijjamu so wesanga opportunities we ziri naye nga kasente kawula. Amanya gonna goyogedde manene. Nandisuubidde nti abantu abo bandibadde at least bagamba omwana ono ng'ekintu nti akyali mupya akyajja. Ffe katuteekemu yajja voicinge. Lwaki abantu bataba banene baba tebasobola kubayirawo mibiri nga mu abaana abato baba baakajja ng'otugeze abadde muli bakola collaboration? Music is a business. Kyekintu ekisooka abantu kye balina okumanya. Ate tukola endongo eno nga tetumanyi oba enaakola oba ateekole okitegeera tugiteekayo by chance mukama n'ayamba neekola oba neegaana okitegeera ebiseera ebisinga buli omu ati oteeka bizinensi ye ku risiki okitegeera kati njagamba nti maybe bakikola nga batya okuteeka bizinensi zaabwe ku risiki kuba oluyimba oddukola oluyimba olulungi nkubuulira lwetaagamu akasente buli tuni gy'olabako TV awo ekuba nga y'amaanyi bbanga buli tuni gy'olaba ng'ekubye basajja baba bagitaddemu ssente. Omusajja ayinza okwagala okukola naye nga talina okitegeera siga nti buli muyimbi ali bulungi okitegeera ayinza okuba nga talina nga naye yandyagadde naye nga tasobola kituukiriza n'akigatta nga yeetaaga ate ekisookera ddala tebatusaba na ssente nnyingi asobola njala kuwa kolabo naye oluyimba lugenda abeera mu bukadde nga 2 neyiyayo obukadde 5 naye nga nawe obukadde 5 tokolaki tobulina naye nga yandyagadde agikuwe okitegeera so batyo giteeka ku risiki naye weesanga luliba olwo mulivaamu omwa era bangi abavaayo kuba sijja gamba nti nze bayinza okuba tebannakikola naye waliwo be baali bakikoledde weesanga okitegeera so awo be bakikolera mukama mulungi naye naffe era bajja kitukolera kirabika ekiseera tekinnatuuka naye nga saa yonna bajja kikola. Omulabe waffe ali eyo yanditaze okumanya Pokino akuba music kikaaki kubanga abantu abasinga bayinza okuba tebategeera music gwe twogerako. First of all ndi writer mpandiika ate nnyimba ate nekirala njala abeera producer njala ne production ngende mukole so nkuba style zonna
nsobola okuyimba R&B, in fact nsobola oyimba gospel kuba gospel ye style abantu asinga gye batya baga ani agenda mu bya Katonda temuli kasente naye nsobola n'omuyimba oyimba dance nsobola okuba R&B zuku buli style hip hop byonna nze ndi versatile ndi muyimbi akuba endongo y'ekika kyonna era ne wonna wonkwatiriza vibe abaawo njikuwa yaman. Alright, oyabadde Pokino man Pokino abasinga mulide ensonga ze tujja mweyongeza nja kuddamu mubaleetere ayongere atubuulire musically engeri gye bayisibwamu ababa akajja mu music n'engeri gye bagira Pokino twetwerabidde performance wali ofunyeyo ekivulu kyonna kyonna oba ewatoonawo gano performinga si wamu lundi gumu si mirundi ebiri lwa nsonga buli muyimbi owakabi buli agala okubeera owakabi afuba nnyo okunoonya osegeera so tugenda wangi ne batuwaamu ne tukubamu alala ne batubawunsinga ebyo byonna tetubifaako lwa nsonga tukimanyi era birina okubaamu naye nga tugenda ne batuwaamu ne tukuba si wa mirundi ebiri tuyimbamu mu bivulu ebinene n'ebitono wonna. Alright, Esto Media UG nyongera okugamba subscribe, like and comment tugende maaso. Tujja kuleetera abayimbi abalala bangi oyabadde Pokino nja kuddamu mukuleetere akunnyonnyole addemu akunnyonnyole ebintu byonna byonna okusinza ebitambula mu music wano waffe wa Uganda mu kimu kyonna. N'agala okumanya music we genda ku YouTube noonya man Pokino UG ojja kulaba music we ennyimba ze gye ziri munoonyeeko osubscribinge naye ku YouTube channel ye kubanga bintu byakweyagaliza munnaaye buli omu afune